Okulota kapa postcard kakapa bantu bangi bafuna ekirooto kino era bantu bangi nnyo bazze batubuuza okulota kapa kitegeeza ki. Ayinkwano eno bagiyita Chosen Generation nga nze Brother Steven nga kweno kyano tuba tuddamu ebirooto by'abantu eby'enjawulo n'okuyiga ku birooto eby'enjawulo n'okuyiga ku topics endala eziri major kituyambeko nga bana ba Katonda okwongera okutegeera biki ebigenda maaso mu nsi ey'omwoyo n'omutukuvu ki kyaba agamba ekkanisa. Naku kirooto kino ekyokulota bukapa buno abantu abasinga kibabuzaabuza nnyo. Now ebiseera ebisinga okulota kapa kitambulirako amaanyi g'ekizikiza evil powers and ekirooto kino ekyokulota kapa ebiseera ebisinga kitambulirako amalogo. Okay, waliwo video gye nakola yogera ku malogo so okuteeka mu YouTube channel yo ebirooto ebiraga amalogo. Ebirooto ebyo bingi nnyo nabyogerako mu ka video ako kali specifically ku birooto ebiraga amalogo. Wali ebirooto bye nakola ebiraga amagenda amalungi, so nze nkola video ez'ebika eby'enjawulo. So kapa gwalotalota bikapa mu kirooto mukwano gwange manya nti ebeera ataaka evil powers, emyoyo emibi egiba nga gikulumbye. Most of the times ebikapa bino basindike okuyita mu ddoko. Olota kikapa kikulumye, olota kikapa kikuziiza. Abamu mulota bikapa nga bizadde obwana. Waliwo yatuweza ekirooto nga kapa ezadde obwana ate yagambye n'okusanyuka n'asanyuka mu kirooto. Ayinkwano mu birooto ebimu it matters engeri gy'oba okirabyemu, whether osanyuse whether tosanyuse, sometimes kibeera ne meaning. Naye mu birooto ebimu whether oli musanyufu whether toli musanyufu, meaning esigala etya, esigala yemu. Abamu olaba nga kikapa kikugoba kyagala kukuluma, still mukwano gwange manya waliwo amaanyi agali mu kugoba, waliwo amaanyi agakupasuwinga. Okay, ebyo tugamba we wrestle not against flesh and blood, tetwanagana na bina musaayi, tupigana naki na myoyo. Waliyo emyoyo gye tumegana nakyo, waliyo emizimu, waliyo emyoyo emibi, waliyo egifuga amasaza, waliyo egifuga ebika, waliyo egifuga ki, waliyo n'abaloga, waliyo abasindika amajini, waliyo biki. So waliyo ebintu bingi nnyo ebiri amaanyi mangi nnyo ag'ekizikiza agoperatinga mu nsi. Nenga most of the times bikapa bino bw'obiroota ebiseera ebisinga bitambulirako eddogo, witchcraft. Now engeri gy'olina okuba ng'owangulamu eddogo ng'omwana wa Katonda, tulikola ndowooza ka video simanyi badde kakoze, tukoze video ziwererako ddala mpitirivu. So jakuba twongera okuba nga tuyiga engeri gy'olina okuwangulamu eddogo, nenga ekyawandiikibwa kiri basic, kiri mu kubala 23:23 kigamba nti eddogo eri Isirayiri. Luka 10:19 laba mbadde amayinja obuyinza okulinnya ku njaba kulinya ku misota n'enjaba ez'obusaba na buli maanyi ga mubi, tewali kye bakola obi n'akatono. Okay, so ebiwandiiko ebyo birungi nnyo okuba ng'okozesa. Ne Isaya 5:17 egamba nti ekyakuwanyisa kiwese ddagyo kigenda kukola ki, kigenda kulaba mukisa. Okay, so gwe aloota ebikapa nga bino manya kati ebiseera ebisinga bw'oloota ne biinvolvingamu omuntu bikapa bino nobako omuntu gw'oloota ate era omutukuvu akulaga omuntu ebiseera ebisinga nawe obeera omuteebereza oluusi n'omuteebereza, kubanga abantu tebaloga bantu from nowhere n'asanga omuntu mu kkubo n'amala gamuloga kujjako nga waliwo ekibaddewo. Oluusi mukola bizinesi emu mwerirandiganye n'omanya nti omuntu oba omulota mu kyoto nga mulina ebintu ebya kapa, kikapa kyagala kukuluma. Ebiseera ebisinga omuntu oyo biba biva ku ye. Okay, so olina okubeera very very careful. Bw'oloota ekintu kyonna nga muntu yakisindise tokyawa muntu oyo, bw'omukyawa manya olutalo lukulemye, manya ogenda kulerwanira. Katonda topalitingira mu kukyawa. Mulabe osigala omwagala naye ne yeebuuza ebintu byesindika nga tebikola. Gwedigida budigize eno wangula buli lutalo lwonna, n'atunda embuzi n'atwala ente n'atwala obusente bwe ne babulya. Niba ne omusaayi gwa Yesu gw'amaanyi aby'emikwano. Oyi n'atwala embuzi gwe n'ofukamira ku mavivi, n'atwala ente n'ofukamira ku mavivi, ne bali obusente bwe n'amutuma ebbeere lya ggoonya. Bwe ng'oli ku mavivi ne n'osigala ng'omuwangudde. So mwe baloota bikapa mwegendereze nnyo ddala. Tangoota kikapa kyagala kukuluma, kikapa kikugoba, kikutunuulira n'amaaso amazibu. Amakambwe abamulota bikapa byogera, olutulaba bikapa birya ebintu byo. Kikapa kiri ebintu bimanya nti kigamanya byagali kudestroying ebintu bimukwano gwange. Ate abamu mulota bino bikapa ng'olina n'ebintu ebikutambula mu mubiri nga naawe kiwulira ddala.
nawe otegeera nti oliko eddogo erikutawaanya notonda tebolota bikapa naye olota n'ebisaanyi ebiseera ebisinga olota ebirooto nga ebisaanyi bikutambula olota ebisaanyi bikwokya olota omulalu nibyo nabyogera bwe nakola vidiyo ekwatagana ku ddogo specifically nga yo ng'olota olaba omulalu so emisota nagyo giraga eddogo ebiseera ebisinga wadde ng'emisota kisobola okubeera n'amakulu ag'enjawulo mu kirooto. Okay, nakola vidiyo ekwatagana ku misota so ginoonya n'ogiraba oteekamu kyonoonya n'oteekamu by Brother Steven teweerabira by Brother Steven oteekamu kitegeeza ki by Brother Steven katugambe okulota emisota kitegeeza ki by Brother Steven oba ogenda direct ku vidiyo bw'osaakinga. So abalota kapa namwe kambakomyawo bw'oba olina ky'obuuza ekikwatagana ku kapa kiteeke mu comment section tujja kuba nga tuki-answeringa. Teeka mu comment section tujja kuba nga tu-answeringa ekirooto ekyo ekikwatagana ku kapa. Bw'oba nga olimpya subscribing okone kadi no bagiyita Chosen Generation kakwendo kya tuba tuddamu ebirooto ne topics endala ennungi okuba nga tuyigako nga baana ba Katonda obuweereza buno obwetaaga kijjagala okugamba. Yes, tulina campaign y'okugula ettaka lya Chosen kamba tugamba okuba nga tuzimba obuweereza buno agenda kuba nga kwesosomula abantu bangi n'okutweyingira mu bavubuka bangi mulembe guno gwe tulimu kumuweereza. So tujoininga campaign genda mu comment section kebera link mweri namba z'amasimu kweziri you can so project eno mujaba mugiraba bulungi nnyo wano ku Chosen buli kimu kyagenda kigenda maaso kijagala bagamba after some few years mujja kubeera proud okubanga twakolera Katonda omulimu guno tujja kubeera so proud okubanga naffe twayimirira ne tukola impact tetwenyoma b'emikwano Katonda affe w'amaanyi kijagala bagamba. So nebaza Katonda ku lwammwe ne ku lwange nebaza Katonda abayamba okubanga mutegeera obubaka bemulota banga kikulu nnyo okubanga byerooto obanga okola ki obitegeera nkyebaliza Katonda. So bw'oba olina ekyoto kyonna nga kikwatagana ku kapa ng'olaba tetukizzeemu osobola okiteeka mu comment section tujja kuba nga tukiddamu. Teeka mu comment section ekyoto kyo tujja kuba nga tukiddamu. Nawe yalootako bikapa ng'oli under the influence of these evil powers osobola kuba nga oteeka mu comment abantu bategeere ddala gye twogerako bya ddala gye biri kubanga abantu abamu balowooza just tumalaga yogera bwogezi. Omuntu abanga talaba ku kintu alowooza ti si bya ddala tebiriiyo amala kukirabako. Okay, so abali balose ku bikapa bino naye ng'olina n'ebintu ebikutambula ng'otala ebirooto byonna byenjogeddeko ebitambulyako eddogo so teeka mu comment section alaba bategeere basobole okuyamba abantu abalala. Nawe ekitukoze ebirooto bino ku online tusobole namwe okuyamba abantu abalala nga teweetaaga kutambula kututuukako ng'osobola okutegeera by'oloota kintu kikulu nnyo gwe ng'omuntu okuba ng'osobola okweyambayamba n'okuba ng'osobola okugondera eddoboozi lya Katonda Mukama abagalagidde. Kono kamberekereze mubeere bulungi mweraba.